nakasiita nangamba Dickson bakubise Nenga book caption baba nagala bagamba nga bambise ani yakubise anti kati pale bakubise tasobola nga anede twabudde ku show naye olwokuba nti show yaffe yaba yes tekayimba kade kasika attention nekirala just ka music katandikala butandisi not even the words ayangamba abana lwaki tebagala kusoma abo bakubira ne bakubise naye ne bagamba atu akava mu show tayinza kuwumbika nenga nkubiseewa kubanga nawe ndika rest in peace. I did not say that mu caption nga tekiriyo abantu tebakiteba obuyimba tebakyabugoberera bakwekyo omuntu omu yagamba nti oyagala okweka bannayuganda ebyamakulu biteeka mu kuwandiika tebaagayenda kusoma goma nti abantu bangi nnyo be basibye mu makomera nga yasayininga contract nga teyagisomaamu kituufu be bangi era abasinga bataakatunuulira kwe kujja nga bampeereza messages egamba twagala kumanya badde owner of this phone died nga babirendooza ku TikTok bambi bali bagenda kuyisibwa bubi onage munzise nkala katukuse soma caption MC Dickson Sentamu kituufu Stan talina katebe watu akona kerabira natenga kesinga okwagala Stan mutamu yadda akatebe nole kuita munaku nkulu Katonda yatubedde liza kusanzeewa zansanze kwendi kuje nyimbisa era ng'ofiiriddwa naye era Easter Monday era teyandise waggulu era mbadde ku mirimu egy'abakristaayo bannaffe emutundu emukyala Ruth Nabitalo yafudde obwedda gye tuli era ye speed eno gy'olabye abadde alina emyaka emeka kyolo yabadde wa myaka 52 awo baba eti yalese mwana yenna talese mwana omu talese mwana yenna mukama musaasire naye twebaza Katonda olw'obulamu bwamuwadde ne papa ye tuliye ntukungubaka ndowooza naye ate twafunye papa omujja nabadde ndi awo nga nkulowoozaako ne ŋŋamba papa abakuba ndowooza senga kati neŋŋamba kati nenko akafaananyi nga kakati MC Dickson Sentamu bwe yawulire nti papa afudde ndowooza yagambye senga nsobola okulinnyawo akanyonyaawo nga buli lusi lwe naggamba buli mukolo gwina abagukwata kati papa alina category mwagwa kibanga Ssabasumba kibanga Reverend omukolo togusuubira genda kukolayo kinene kubanga already alina circles z'abantu mwagwa eziyinza okuba nga zezitwotte omukolo ogwo maaso kati nga nabwe nayo ennyumba ezakugula nange neebanga bamumanyi nti so meaning tofunangayoko ku mikolo gya baba Ssaabasumba oba bikiwa egityo bwe gityo tugifuna naye nga si bo bennyini nga bebafudde either nga bafiiriddwa maama taata oba abaana babaganda baabwe oba abaana baabwe nga bareverandi nga bafiiriddwa abaana tusobola okugenda ne tukola naye bo baba nga bebafudde reverandi nga oba yafudde oba kanoni yafudde oba father yafudde emikolo gyabwe batera okugyekolera ffe tubeerawo bubeezi kubanga naffe tuli baweereza mu kkanisa omwo naye nga wali agadde ogufuneyokko naye ng'omukisa bwe guba guzze nyawula era ngukola ogubaka ngukola gwanga okukoledde bwereere tuwogera kubanga nange bagenda mu kkanisa mpayo obwayo kati oba basasula funeral service nange basobola okusasula. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Today with me is the famous MC Dickson Sentamu. Mwebale nnyo mukwano gwe mwamulaga ku previous show gye twakola ffenna and suubira nti mwenna ayina ettaffaali yabongerako mu ngeri emu oba endala and bingi mwayigiramu ku ebyo. Thank you so much. The feedback was superb. Abasinga ne mumunsaba mukomyewo era nze nga nabaga nti nkolera abantu buno muzizza tube nga tuwaayamu ku bintu ate ebirala ebizo tuyamba mu ggwanga n'okutambuza bulungi obulamu bwaffe nga bulijjo ndi Ruth Kalibala Bwanika era nga mbaanirizaako nnyo kansuubire nti otunaamalira sheeno mujja kuba temuna kye mufunyemu ekirala olwayo njagala tutunuulireko ku bantu abavudde mu bulamu bwaffe feeka mu nnyumba ey'obufumbo omwami yavuddewo oba omukyala yavuddewo biki ebyo bye twalisaanidde okukola kubanga basinga tukola ensobi swita atuleeta wano omwami wuuno wano mulyango omuwe otunyonyola biki by'oleese tuli ku Forest Resort Reza wano today naye kati nga lwakafu akapya ke bagola akamajimaji we tuli wennyini era we tuli mama tudeka cocktail juice yes mulimu ki naki mulimu kikamba
Okay. Era nga bemulaba akantu kalabika bulungi. Kalabika ng'akasaavinze. Era nze nkeeso zokka. Nyawula. So gwe linayo olunaku olwaleero MC Dickson Ssentamu tugenda kwogera ku ebyo biki bye twali badde tukola. Singa bakubikira nti avudde mu bulamu bw'ensi eno, what are those first things you should think about or do? Because tubiwulira buwulizi mu ŋŋambo naye birina impact. Ebyaddala by'amaanyi bya muzizo tulina obikola. Tugenda kwanga tutonda olunaku olwali weebale kukkiriza kujja neera. Neyanza nnyo show eno gy'ompiseeko nate. Nange nabalaba ng'abantu ekyamazima munsabye okudda bannaffe ab'e Sweden munkubidde amasimu mangi. Mwebale nnyo mwebale ddala abandadde banneebuuzaako kuva Ruth bwe yampositinga ku peegi ye era neyanza Ruth ekibuuzo ky'ombuuzizza. Ekisooka nabagamba nze ndi mulokole wabula bino bye mbabuulira because of experience gye nayitamu ebimu nabikola ebimu olw'okuba nti ndi musomesa ebimu nzize mbisomesa abalala. Ndio pe basabeko bagire. Musomesa. Ndi musomesa era bwe nali nkola research yange Makerere mu College of Education nga nkola degree yange mu paper gye nakola eya Luganda emu. Research gwe nakola yali ku kufiirwa na biki ebyezingira mu kufiirwa. Ebintu bino wabisoma? Nabisoma nnyabo. Wow. Era Makerere abasinga ndowooza abatusomesa ebintu ebyo bwe baba bandaba basobola okubeera abajulirwa bange bye ngenda okwogerako kaakati. Ekyamazima bw'ofiirwa oba tofiirwangako ate buli bw'ofiirwa kuba kupya mu bulamu bw'omuntu. Waliwo emizizo mingi ku bantu ab'enjawulo. Kasookere kufa abasajja. Nze bwe nafiirwa nga bwe nabategeeza omulundi ogwasooka. Bw'ofiirwa mukyalawo nga tonnaba kukaaba waliwo ebintu bina by'oteekwa okuba nabyo. Ekisooka beera ne mukwano gwo ddala. Mukwano gwo ddala kitegeeza mukwano gwo ddala. Ruth buli bw'ofiirwa weetaagayo omuntu mukwano gwo ddala asobola okusiga okukuba ekyama kyo eky'omunda. Ngono kubanga bw'oba ofiiriddwa waliwo abalala batakusuubira kukola oluusi oba mulokole oba ki naye buno bulamu bwo ate nga bwe mbagambye buno si kuloga kuno kwetangira bya buwangwa bwe kitakutuukako well and good naye kuva inafiirwa bantu bangi nnyo Ruth bazze banneebuuzaako ki ky'oteekeddwa okukola n'abalala bangi. But how do you control? Because waliwo eyo shock esooka naddala kufa abakazi gibagamba nti omuntu weesansabaga. Ruth okukaaba tekuyinza kwebeereka naye ate bw'oba otegeddeko ekyetuleetera okwesansabaga oluusi emizimu ne gituddira butamanya. Ekisookera ddala nga omwagalwa we yakamala okukutuka bw'ati bamaze okutegeeza nti akutuse mukwano gwo ow'enkizo. Naye no bannange emikwano anti si myangu. Anti toyinza kutegeera naye nze bwe nafiirwa ekyasookera omukwano gwange owa ddala nagamba yali atuva naye fotopoto bamuyita Akiiki naye ate bwe yatuuka ye tafiirwangako eyajja okuba mukwano gwange yali Reverend sijja mwogera naye Reverend ye gye n'antuula n'aŋŋamba mwana wange ofiiriddwa naye ffenna bye tutaakola bye bitubonyaabonyezza okutuuka ku kino. Kati Reverend sijja mwogera naye yaŋŋamba tubonyeebonye nnyo ebintu ebimu bye twabuusa amaaso naye gwe buli kye baŋŋamba okukola njala nkikubuulire naawe okikole. Kale Reverend essaawa eyo n'afuukirawo mukwano gwange okumbulira kubanga naye saagala bafamire yange kutegeera kye ŋŋenda kukola kubanga olwedde ensaba ndi mulokole era bwe baŋŋambanga kola kino ŋŋambaga mundeke ndi mulokole mundeke. Ng'ekyo kikola bw'oti abantu oluusi bajja kutukema kutujjamize naye ng'oluusi nga bwe nagamba bw'ato ntafafiirwanko okutya kuli buli kye bagamba okikola. Kati wano omuntu nga yakakutuka ofunye mukwano gwo w'emmiza akuli wano olugamba nti olukutuka bw'oba tolina bw'oba nga olaba munna anatti otwakundiri bw'oba oyingira obufumbo kibasooka okubasibirira mwembi yenkumbi olugoye olwo olweru. Bannange seerima mu nnimiro waliwo olugoye olwerweru lwe batuwa naddala abakyala
nga mugenda mu bufumbo ffenna senga olwakuwa ffenna tulivunaanyizibwako kubanga gwe balukozesaako yenze omwami ate n'alukozesa mukyalawo esookedde nga mukyalawo yakutuka engoye zeeze ez'ekyama eri omusajja naawe kyosobola okwepaadingisa olugoye olwo bw'oba omanyi we luli. Kati wali obuzibu awo engoye zino omukazi zanyinza okuba amanyi we ziri kubanga nze nzikozesa nina n'akafo akali specific wenzitereka kyemala ozirongoosa wenziteeka ozinyanguyira okukozesa naye kakati gwe musajja wattu obeera eri ng'osowodde buli kimu bakutuusako kituuse. Anti era Ruth tulina alternative yakyo. Alternative yakyo eri wamu feba oyambala empale ya mukyalawo kubanga ekikulu mukyalawo abaddewo ate gwe weetangira essaawa zino ye mukyalawo. Bannaffe bwe twali tusoma twagamba nti emimwa gyaffe gino n'ebirowoozo byaffe bye tudrivinga mu bintu ebyo nti osooka n'ogamba gwe mbadde naye mukyala wange kati singa akutukidde ku lugendo kangambe tobaddeewo osobola ofuna akatambaako n'ogamba gwe Beatrice Onzia sentamuwo takyasobola kujja gyendi sentamuwo wadde nga sikake kubanga essaawa etoli naye naye bw'obanga olugoye lw'oluyina lukola beta lwe lusinga okukola lusoba effective so basically kasagenda ku kitanda engoye tambula nazo essaawa yonna nedda amaka ojjako ennaku zino wezetuzze ennaku zino abantu gye batakyakwatagana n'abakyala baabwe n'abaami baabwe nga n'engoye za mukyalawo akweka nkweke kubanga abasajja ennaku zino balogo n'okusinga abakazi naye kati abakyala bakweka. Gwokimanyi nti Dickson obeera awo n'otunuulira abasajja naye ng'obalaba ng'abakazi omusajja akulozeewo nkakasa nti abasinga obulogo kaakati n'emboozi batulamu ezisinga abasajja abasinga obulogo okusinga mmwe kubanga kati nammwe mwali mukifudde nga kya bulijjo naye kati buli musajja akwanako n'omuloopayo naye kati ffe tusookayo n'ogamba kalunsi ono kamusire nyabula afumbe otyo so bw'oba engoye z'ekyama zosooka okweteekako. Ekyokubiri ogenda mu nnyumba yo n'ositula we mbadde musula obuliri oyinza okuba ggwe oba omuntu omulala akukwatako omufaliso gwo we mbadde musulako ne munno ne muguyimusa n'ogubikira nti munnaffe abadde asula kuno akoze eki afudde takyali nannyini maka gano. Lwaki okikola ekyo? Kubanga nakugambye omufu tabeera munno wadde ayinza okuba mwami wo oba mukyalawo naye tasigala nti mukwano kubanga ensi zaffe zetulimu zaawukana ne bwakomawo omufu bwakomawo kyovulaba abalokole tumwokyezaawo naye engeri gy'abadde munno oluusi tekinyuma kumwokya omukwano guli gubaawo kubanga abasigadde taata w'abaana bo sigadde maama ate n'oluusi gwe kenyini wanogamba oba banaye si kituufu oba si kituufu tulwawo n'okukikkiriza nti munnaffe afudde obino olw'omufaliso ekabonero akasookera ddala okulagira ddala nti obise era munnoowo afudde. Kino okikola nga mwakava mu ddwaliro mukyeteekateeka oba mumuwaddeyo eri kati nze bandabanga amwegobyeko amangu oyagala kuwasa mulala era oteka omusakazi omulala ku mufaliso gwange anti kakati bw'amala okufa yaba takyakomawo gy'oli era omufu nabagamba lulinze nze wange bwe kibagamba nga nakikolanga kubanga olwedde yali ebikoze eki biwedde tekimugya kuba nti yali maama w'abaana naye ekyo kyali kikoze eki kiwedde so ekiddako kyonna ekyandintuuseeko saagala kukiwuliza. So osooka kwepaadinga n'ogenda n'ositula omufaliso gwo mu kisenge kyammwe n'obika oyogera bwogezi nomale nga bwogamba Katonda wange nsaasira ne wano ogenda ogamba bannange sitala sentamu afudde Beatrice afudde kale omufaliso n'oguyimuka kisenge lwaki kyobikira ennyumba yetu ogibikira ennyumba nja kubulira oluvannyuma lwaki ennyumba gye tulina ogikolako omaze okufiira so kati omufaliso nguyimusiza ekisenge nkibikidde ekisenge okimaze okibikira. Ekyokusatu nga omaze okwepaadinga okubikira ekisenge
waliwo bw'ofiirwa oyeba ogwamu amaanyi kati ekigoye oyiteeka okwesiba ekimyu kiba kyebakuvala bakugamba weesibe okole ki onywere kubanga bw'ofiirwa bw'oti otandika olubuto lutandika okuyitamu empewo etandika okuyitamu so buli bw'ojja okwesiba ennyo olubuto n'olunyweza owulira ng'owewedde era ffe twakijjamu oluvannyuma nga nze nakijjamu nga nnaatera kuziika naye waliwo ennafiirwa immediately olubuto lwampitamu nnyo olubuto okuyitamu empewo ekuyitamu kubanga okutya kuba kuzze ate okutya kujja n'ebigendako buli kyovula abannaffe abamu pressure zibakuba abalala bagamba sukaali yalinnye yazirise naye ekyokuziika tekikuwonya kukola mikolo era bwodda engulu nga bakusiba otandikira bwe tukusiba n'onywera nsonyiwa katono kankuzeeko amabe gaali okusooka kwepaadinga bagamba olina kwepaadinga nga tonnakaaba bwe mba nkaabye bw'oba okaabye era abasinga basooka nno kukaaba naye era bw'oba okaabye bw'oba weepaadinga oyogererako ebigambo noti ogamba ki n'ogamba byayitidde naye sentamu nkwetangidde kyovulaba akabolombolombo kajjira wamu ne mu kufiirwa nga ogenda okuziraga omuntu okuziraga omuntu ng'ogenda muyisaako omugenzi omuyera muyisaaka ebikinyirikisi tokaaba eziga bwe limugendako omuzimu guba gusobola okukuddira kyovula tubakubiriza era bwe tuba tuli mu nteekateeka ezo tokaaba bagamba owulira nga amaziga gazze sooka okole ki olimba luuthi temusobola kubanga mwayiwako era abantu balina okubanga babakugira obutasemberoyisaako naye kuyiika adda ya kituufu kyogedde kituufu toyiwako maziga ekintu ekyokusatu nga wakafiirwa bw'oti waliwo eddagala ery'okwetangira nga wakafiirwa abasinga agenda kugamba ddagala ki nga lingi ekisooka nga wakafiirwa bw'oti mumaze okubikira ogenda kumwenaazaako ekisooka nga kankuzeeko katono wali ogenda kukwata olugoye lwamme olw'ekyama enkumbi eri ogende obikke ku bifo ebyekyama ebyamuki eby'omuntu oba mukyala oba omwami wo era ekyo kikola buli wekka n'omukwano gwo era nze nkikolera mu ddwaliro oba wona wafiiridde ne mu ddwaliro batukkiriza kubanga ate nze nakikolera mu ddwaliro bampita olina omukolo gwonna gweyagala okukolako n'agenda ku kkanisa ne bagaa simanyi nanga ntwakugambye musajja wattu n'empewo yo mu lubuto nalina senga wange n'agaana okumperekera yali omugumu naŋŋamba kati ekyenkuma kufa ngenda mugayula ntya ntekewo olugoye olwo naye nga bwe nagambye buli bw'oba otya buli kintu osobola okukikola so olugoye olwo enkumbi yaffe nagikwata nengimubikkako ne mugamba Beatrice owuwo ne sentamu owuwo ogenze naki naye toddanga nate okunnumba kyovula nti nkoze eki nkuziise ne sentamu owuwo kubanga zibadde engoye ezo naye ezibadde ekibadde kibagatta ekibadde kitugatta so abafumbo enkumbi sikiwa nti wandibadde ogirekayo bwe mba sibadde sikozesa nkumbi engoye zammwe ez'ekyama empale ya bbaawo gye muteekamu eyiyo gyambala eyiyo n'ogimubikka oba kitegerekese kati ey'omwami wange ey'omwami gye nyambala ndaweyambala kati nzire muteekamu ey'omukyala kati bwe mba nga mwami yafudde nze nkwata ndaweyayo nkwata andaweyayo n'ogikola ki n'ogyambala kati ate yange nengimwambaza togimwambaza kubanga togina budde bugenda kumwambaza okujjako ng'oyambye eddwa bannaffe naye tolina kutwanga n'amaanyi agakikola oyinza obutagayina naye omubikkako ebifo by'ekyama n'omugamba sentamu owuwo kapale kange ogenze naye todde okulumba luusi ono agenda kuba wa mulala ono luusi asigadde kubanga tulowooza nti bw'omala okufa luusi afuuka abadde owakalibbala afuuka wa sentamu so that is ku musajja bwe sayidi eyo bwekola ali ne ku mukyala vice versa
kubanga ezo engoye ezibadde mu zibagatta babiri kyovula nti oli wagamba olinayo olugoye lwa munno kubanga kikolera ddala nga samona nakyo kyogedde kikolera ddala kati ekyo nga tukimaliriza nobikira ekisenge omaze okubikira ekisenge entebe bazifulumizza wabweru bannaffe ekyo tekikwetagisa kuba gwe kigwe okikoze entebe zifuluma ebweru bw'omaliriza ofune olugoye kubanga jjukira tubagamba nti engoye z'ogenda okubeeramu tozizza mu nnyumba ng'ofiiriddwa omwagalwawo ezo engoye oziziika ogenda zenyambadde bwe bagamba nti engoye zonna zenyambadde bwe bakubikira kyovula banze kano saagala kwogera kubanga ndi wa kyaki naye nze sitera kwagala ngoye ze batodonetingidde mu kanisa kubanga abamu engoye ze bazikiddemu bbaawe agamba nfo kyoziziika kanzitwale nze bakateyamba maama nakwambaza oluusi kyetulowooza kati nga bwendi wano bwenti ne bakubikira nti gundi afudde bbaawe afudde engoye ezo ze bakubikiddemu ogenda toziyingiza muki lwaki siziyingiza anti ekyo kitalo kyafuuse kitalo okyobavula bagamba kigambo kufiirwa kitegeeza kufiirwa bingi kyovula bwogenda okuziika osanga emmere bagirinyemu kufiirwa and waliwo ebintu bingi nnyo ebyezimbira mu kufiirwa including n'ebyo gwe byowandibadde nabyo nga wandibadde obyeyagaliza bituze okuyiga from you kati nze saagala balimba essuuti n'ekkanzu byonna nga bwe nabirimu nga nziika mukyala wange eyali andiko yankubiriza biziika kubanga buli kinina ku nze nkyeyambudde kigenze n'akoze eki n'afudde ndaba nnyo abakyala gomasiza weese wansi yange sikitwe naye okulaba nga basigadde mu nnyiike buli kaseera abeerawo nalaba gomasika yaziikira mu bbaawe kamujjukiza fe batukubiriza nti engoye ezo z'obaddemu nga bakubikira n'otandika okwepadinga n'okola byonna engoye ezo tozizza mu nnyumba era n'okuziziika okolaki oziziika naye ab'emitima emirungi baziwa church n'agamba nti I've donated it to because bali tebibakwatako naye ekyandibadde ekituufu wandibadde ebintu ebibi ebikukwatako oziika biziike n'otandika chapter empya kati ono gwe neepaadinze mujjayo disentamu kati ono gwe weepaadinze tukyagenda wali mu kuziika awo mu nnyumba wali wajja ogamba tugenda kumalayo ennaku 3 kyovula edda bannaffe tebaanaabanga kyemale ngenda okubuuza twaka neepaadinze n'abaddi era olaba bannaffe bo babeera nga baddugala naye onaabako kati ebintu byakyuka onaabako katono naye nga nenyambala kagomesika nga akalungi okuva kushona wali kushona designer nkeetaddemu bulungi aka black nembeera linga ne shades nina ka makeup kalumye nakuba kati ebintu bikyuse luthi luli tetwapangisanga ngoye wajjangayo olugoye lwo n'olubika ku munno ng'omuziika naye kakati abantu aganaga kangende engule nga mmwe abatabadde nangoye nekiba kituufu ekyo kituufu kukola kakati eriwo naye nga bwe nabagambye nti ndi musomesa ekyandibadde ekituufu muyina ebintu ebimu bibadde mukozesa mu nnyumba byolina okukwatako wandikutte ku masooka ga bbaawo gwe obadde oyokamu ne mwami wo n'osiibula mwami wo kubanga tamanyi mpooye magombe yamma omufu oluki olubugo nkutegeeza nti omaze omubikka ebyo biteredde waliwo olugoye lwo lw'omwambaza ebiseera ebisinga waliwo ffe abatayagala tukwerabisa abatayagala kwerabisa nti ebyo mbikoze era saagala nze ndimunosobola kukola bintu bimu ng'ondaba ofuna essuuka zino z'ogenda omubikka n'oteekako empiso n'ogamba Beatrice wo musibiddewa wano era nkuziise naye kusuuka okugoye kyovula tubakubiriza gwe kennyini omuntu wojja omwebikkire tomwafinnu bese omukola ebitali bituufu batawaanya naye mmwe mubadde gwe badde ojjanjaba abadde mukwano gwo musiza wama omukaabi kyonna okumwejjako genda mwejjako otya toyagala kubanga bwafa batagenda kudda adda mukambwe naye bwabanga waliwo emizimu egidda nga girina kyegikugamba sikirabanga naye nze sikkiriziza mukyo bwe njagala bw'ogenda ogende ofuna empiso n'ogisiba ku ssuuka ezo naye n'obikkako bannaffe bajja kutegeera
wano nga mumaliriza bamusiba wano ojja numali tolina nagolaga nti Ruth otaddeko empiso oteeka butesi ku jolayo kusooka mu gibadde bakako n'omwami wo n'omwana esentamu tonziriranga kusibidde wano nkutunze empiso kubanga empiso kabonero kungulu akalaga okusiba wakikwanso nekikwanso nakyo mpiso naye birabika nnyo ebyo empiso ekikwanso kinywereza ddala bulungi nanywera bulungi ekikwanso kirabika nnyo naye akayiso osobola n'ofuna akantu kakasooka n'ofumirako noga sentamu kusibidde wano ojja ngo olina gy'oŋŋamba ebyamagezi oddanga okonkola ki okunnumba bw'enogera ne weeyalira ku muntu wo n'omubika kubanga kati ekyo abasinga abantu mbalabaawo babeetoolodde naye balina babagamba era omuntu wafiirwa nga bwe nagambye mukwano gw'oli yateekwa yekka okuba ku lusegere n'okumanya buli kyokola tulaba nga bambadde n'ebigere nga batambuza bigere akabonero k'okutambuza bigere kakungubaga ne bwogenda bannaffe nze bwe nali nkola research mu masabo gonna otuukayo bajjajja babitambuza biki bigere kabonero kakungubaga akalaga nti tunyoleddwa waki wamu n'omuntu waffe akoze eki akabonero kyobula nti n'entebe tuzifulumya ebweru tuzifulumya kuba akabonero ak'okungulu akalaga nti nannyini maka gano yafudde ekyoto mu luggya nannyinimu bw'aba afudde ekya nannyinimu wakati mu mulyango ate ekyomukyala emabbali waki w'omulyango anti nannyinimu omukyala bwe baba kuwasa obeera mukono gwange ogwa ddyo so tukiteeka ku mukono ogwa ddyo ogwaki ogw'ennyumba kubanga tutubikira bannaffe abalaga akabonero ak'okungalaga nti bannaffe bali watyanga nze nawasa ebyo kati mu nature oyinza okuba nange wampasa naye ate nonteeka mu makati kubanga bwetuteeka ebbali kitegeeza nti omukyala yafudde bwetuteeka wakati kitegeeza nti omwamibisika ebiriko birina kyebitegeeza bw'oteeka wakati nannyinimu aba afudde bw'oteeka emabbali nannyini omukyala yaba afudde kyova olaba ne mu nnyumba bwe kiri era bwe tuba tuyingiza bode bwe tugiteeka mu nnyumba wakati etegeeza nannyinimu akoze eki tugiteeka ku ddyo omukyala yakoze eki bwe tugiteeka ku kono omwana yaba yakoze eki yafudde ebyammwe kati abali professional oba naffe tulina okuba nga tubitegeera nammwe mulina okuba nga mbitegeera ani alina obitugamba mu ddwaliro babitugamba ate wali agenda bibagamba omanyi kyetuvuddewo bannayuganda tweggyemu engeri y'okumanya bannayuganda tetwagala kumanya kubanga eddiini yaffe tekyagala kubanga kino tekyagala kisoma okitegeere butegeezi kale okimanyi naye ng'okitegedde nekiki ne impact eyinza okujjirawo Ruth tolabanga abantu bangi kukyanganfira mukyala wange abazze okuneebuuzaako ebintu bino b'olowooza ne b'otalowooza naye abantu tebasobola kwebuuza kubanga balowooza abala bajja bayita basitaani waliwo omukyala abadde antawanya ennaku zino omusajja amukima omusajja yebaka naye naye yagamba pasita we yamugaana okukola ki obikola mukama amala kituufu mukama amala naye abantu abamu bakambwe naaze ajja kuba mukambwe bannange Ruth okangira bweriba abafu abamu bakambwe ate tuzze tubira bakulu kuba nti ffe bannayuganda sijjaga bannayuganda abantu tuwakanya ekituufu oluusi nga tukimanye nti kituufu naye ne tukiwakanya ekikolwa ekyo kiba kya sitaani oba just buwangwa nakutegeeza nga bw'osenya amannyo nakutegeeza negamba nti tewali yakugamba nti maama wo bw'afa ya sitaani oyo yafudde yaba nnyoko oyo yafudde yabeera maama wo era waliwo bannaffe abagamba tetujjukira bagevenzi tetujjukira bagenzi tuba tujjukira birungi maama wo byaba yakkolera naye omuntu okuwakanya kyamanyi nti kituufu you would not be Ruth if oyo yafa teyali maama wo nze tisandibadde Daphne muwala wange teyandibadde Daphne singa Beatrice oyo yanfaako teyamukola ki teyamuzaala so ekyo tekimuggyako kuba nti ogamba magumba agali wansi ga maama we kati singa ebyoto bino eky'omwana nnyinimu tetukiteeka mu makati what happens wayinza obutabaawo nnyo logic ku lwange kyendowooza naye
edda buli kintu kyabeeranga kyakyama mulama yakyo kyabanga kyakyama si buli kimu nti ojja kukyogera naye akabonero obubonero kakulaganga omanyi Ruth bazadde baffe bakambwe naye muzadde wasooka okubya eriiso bw'ati n'omanya nalina owange ng'abagenyi bajja nakuta Ruth jangu kati nga wekajuyisana Ruth jangu onyweko oba ojja bwoti nakutunulira bwati gwe n'oweta kati kyekimu nti n'otuuka mu nnyumba n'olaba nti omugenzi bamutadde ku left ddala fe aba MC abagwawo obugwi tomanyi yafudde oba mukyalo oba musajja otandikira okumanya nti left oyo left mwana right mukyala middle nti oyo taata yes so bubonero obwokungulu obwakulaganga ekyalingawo naye gwe abantu bedda baali bagezi nti kati gwe obeera omanyi kati nga wogati n'ovugira emmotoka mu Uganda you keep left nti oba okimanyi kati wano ogenda okula okimanya nti bw'olaba oti manya bwoti bw'okula buli kimu weetaaga okukimanya kubanga ebiseera ebisinga tugenda wantu nga gwe olina okutaasa abaliwo naye nga naye Ruth gwalowooza nti obimanyi kati okumanya si kibi namwanda ono amaze okwepaadinga abikidde ekisenge abisse ku bbaawe ennyambala eno era weekyukiramu okujjako ng'osibeko mu kiwato waliwo tulaba abamu nga basibidde mu mabeere wansi bannaffe okwambala edda okwesiba tukiyita bikukutu kiranga okuta ekifuba edda bannaffe baalinga kabonero ak'okungulu akabika ng'ensi tenaafuuka modernized nga bw'osanga omukyala yeesibye bw'ati abannamwandu gende wannamwandu Kibirige gende wannamwandu Sentamu kubanga bamusanga ngali asibidde mu mabeere naye kati ennaku zino bannaffe ofiirwa tugambye naye ebyokwekolako byonna bibeera munda kyova olaba era bwewadde ompita waŋŋambye twagala nsonga ezankizo ez'omunda nti bino tojja kgenda ng'ogamba buli omu nti nze Ruth nafiiddwa omwami wange era ng'olaba nyambira empale olaba omusajja namubiseeko dda kubanga obulombolombo bw'abannaffe bwanjawulo nze nga bwe nakugamba buli owange yali mulugwala abalugwala bali tasuubire ate ekyo ate n'okikola naye nze nalina okikola kubanga nze ndi Muganda simanyi balugwala mizimu gyabwe gikomawo gitya nange simanyi egyaffe gyabagala gikomawo kati nze nalina okwetangira ogwange ogw'omulugwala agende biki bayive waliwo omukyala okwo yakutumira eddulalu ali mutala w'amayanja yagamba mwami Sentamu mundabire jjo yebale kusomesa bulungi kubanga ffe abalugwala tuli bakambwe aye tuli babbeeyi era bo babbeeyi omulugwala bw'obanga nze kye nandigambye buli omu yandibwasizanga waabwe kubanga oba oyogera ewababwanika n'oyogera ewabasentamu otegeera abo Baganda titajja kwenywa abantu Abaganda tebasaba bintu ng'okutwafu omulugwala osooka kumusasula okubasobola buli omu nze ndowooza yandifumbiddwa waabwe so mbadde tutuuse mu ddiiro wali mu biseke essuuka ng'akabonero akalaga nti omutaddeko n'empiso empisa oyo kyekyo kyakyama nga gwe omukyala asiibula bbaawo omwejjako takola ki takomawo then ogende mu maaso mu biseera biri ebyokumusiibula ng'omuteekako ekinyikisi ebyo byonna bajjajja baffe abawaka bye balina okutuwa ebyo byonna byaffe wabula buli mukyala togamba nti abadde ow'empeta yabadde oli Ruth abadde akwagala ne Nabukenya abadde amwagala ne Nagundi abadde amwagala buli omu amwetangira lulwe ate buli omu asobola omuddu kyotegeeza nti buli mukyala bw'oba omanyi nti omusajja omubadde mubeerako mu mukwano naye mu kaboozi ak'ekikulu olina okwetangira nina omukyala ennaku zino bw'aba ndaba ajjako yagyemanyi ennaku zino bwe yayagalana n'omwami naye wayitawo emyezi ebiri omwami nafuna accident n'afa nagamba naye nze nali mukyala wakubiri naye talina mukolo n'ogumu gwe yakola kubanga alowooza nti bikwata kwoli naye agamba ennaku zino zonna yeebaka n'omwami era addaze kumbuuza nyinza kumwejjako ntya ne mugamba ebyo nabyo birina process yabyo siri musawo naye nja kubuulira kati wembanga tweyagalako emyaka ne giyitawo neera n'ofa naye era neetangira abantu bangi muzadde mu basajja abaana waliwo connection eri egatta n'omusajja era bwe babalanga abaana bagamba bano be baana be yazaala mu Ruth Kalimba
So abaana ba Ruth bajja kuzika taata waabwe. Tugambe bajja kuzika taata waabwe tebabasiba. Anti guli musaayi gwa watedde. Ogwange gwa muddo musaayi gwe. Bagulimu. Mami bwanja guli mu nguzadda. Era naawe weetangira. Kubanga oli singa jjana kutandika okusumbuulira amaka ga munno. Mira kati sokolayo mwami Sentamu. Emyaka giyise mingi ddala. Kati ngenda kujja akapale ke. Era nange owange gwe nayambala yali mutono nnyo. Era mbaga we namalira okuziika nga kanjokyezza okufa. Naye olw'obulungi bwange n'ebiddako bye saagala baana bange balabe nga mbonaabona nze nalina okwetereeza ng'omuntu wadde Katonda wange mukola ki mumanyi n'okujjako n'omuzimu gwa kajjanja na lugezigezi nakutadda myaka 2 emabega. Rufe mizimu kubanga muzimu kintu ekitalabika. Kituufu. Gwe tojja gamba nti tegujja kudda kubanga naawe kennyini tomanyi bwe gufaanana. Naye olw'okuba nti there are things that disturb us. Waliwo ebintu ebitutawaanya kiki naye ng'ebintu ebimu kati ekisooka otwala ekyokulabirako abalongo oza babiri aziika Nakato oba Nakato aziika babiri nedda tebaziika bava mu lubuto lumu olunaku lwe lumu oli bwaziika bayeeziise era bagamba Nakato talaba naku babiri ng'afudde. Kubanga ojja kumbuuza tekina mutawaana naye twakisangawo Nakato taziika babiri ate waba closure oli bwafa ovula abalongo bo basookayo ku ntaana n'ayiwayo ettaka mangu n'ava kubanga yetaba ku keesi taba ku mufu taziika muganda we. So ekyo nakyo ojja kubuuza nti nakyo twakitandika ddi. Waliwo ebintu ebimu nga oba tobinnyonnyodde kiwanvu byeyogerera nga bonna Naalongo ne Ssaalongo babaziika lwaggulu. Tomanyi lwaki babaziika lwaggulu kubanga bo waliwo emikolo giri gye balina okukola egy'okwalula bonna balina obbabikira. Ruth ndagala kunyumizayo akasitole kampe. Twagenda buyikwe kuziika Naalongo ng'afudde ne Naalongo oyo batugamba nze naawe ogenda kwakana nga bwe nawakana batugamba Naalongo yazaala omu nga mwana omulala yazaala musota ne tugenda okuziika. Nze nali MC omuntu we tebagaana omusabira naye kati bw'obeera MC n'obanga biganye obikubirira n'obisaba ne biggwa. Kati omugenzi yalina abaana 6 nomale naye ng'omusota ogwo nze nga MC naye sigubala gwe bagamba kubanga sigulabangako sikakasa oba ddala omusota weeguli. So nga abasebo ne bannyabo kitalo nnyo. Omugenzi ono alese abaana 6 k'abantu 7 konze mulekerawo ebintu by'okwewuddisa ebyo n'okwogera ku mizimu gye mutamanyi bikina nze njogera MC n'amaanyi mpulira olwo ndi mulokole nnina okusabira bali mpulira k'abantu yogera abalese abaana 7 tosusula mwana wa munno. Konze basebo ne bannyabo jangu bana musembere nembabala alese 1 2 3 4 5 kwabo totwete ntawana yogera ati alese abaana 7 konze bwana 7 wanajja mwajula otyo mu dakika 2 omuwala yali agudda wakati wansi nga yeewalanga omusota bwe yeewalanga omusota n'agenda n'agwa mu kitooke. Era nkiwa abantu abeerongojja abaziika omuntu oyo mujjukira bwe yagenda yeewalula ne yeesula mu kitooke okubujjawo omuwala oyo waaliwo omusota omunene. Kati omusota ogwaliwo omunene nnyo omuwala oli bwe yeewaludde n'akola ki n'agenda. Naye omwami ono Ssaalongo gwe twali tugenza oziikirako n'agenda we gwali namugaa Nakato ddayo naawe nakugambye dda totabula abantu mu kuziika bagenda kugenda. Ngamba wali kuki natunula saddamu kwogera paka omuvubuka ono eyali agudde bwe yadda ki omwana yagwa yali mulenzi yali agudde yali mulenzi yagenda yeewalula paka wali ekitooke ky'emugambye
era baita olulagala lwalinga lwa luwombo omuvubuka oyo ne bamukubako bamugamba Nakato genda leka abantu bawe emirembe tukola ki tobatawanya bambi kuzika Nalongo yafudde mama twakugambye dda yafudde Salongo omuvubuka muto tugenda tekawa amagi nja okutegeeza Ruthi mu dakika 3 obusota bwali guzeeyo era bwe gwaddayo ne komawo Kazindalo nasebona wanyabo omugenzi alisa abaana 7 naye ng'osotya era awe nakoma naye mbagala tuddemu ekisa kya mukama waffe era tukole ki tuziike kuva olwo nenjiga nti buli famire eyina ebyayo mukwano ate gwe bakutwala okukola okuyimba nokukola bwa MC oba tofuuse famire eri olina kukola aba famire eyo kyaba bakugambye okukola kituufu munnange nga tuziika mwana oyo nga tuziika Nalongo n'omusota guddeyo nga Salongo atanga okungamba nja kuddayo nkole emikolo simanyi kubanga nze siri Salongo ate tetolina gunda famire naye tuddeyo wali we twakomye wano nga mpaddeko empiso empiso bw'omala ogitekako bwejangu okunvagenga normally omukolo gwo guddako gubeera eri ku ntaana mukolo kyogwo gwe baba baziika waliwo abamu nga bw'aba obadde omujjanjaba okwatiramuko ku butula mu musenyu era abamu baba n'obutula bwabwe naye nakuzo tuziikisa bimuli ebimuli bwaba wange anti bwaba wange gwe nkuleka n'oziikisa ebimuli n'ogenda naye nze nenkola kyenteekeddwa okukola era ndowooza abasinga kummwe mulaba bwe mba muziika oluusi mulengera obutula mwansi waaki munengera obutula wansi wa muntaana kituufu so namwandu oba ssemwandu gwe bw'oba oziika toziika musenyu mukama oziika n'obutula obu bukola ki nange bawanuuza nti omuzimu buli bwe katuleka bwe kabwatuka kiba kikoze eki abwatuse agenze ekyo kubanga katula kyovulaba edda bagaba bwobuka entula ofuna empanama so obutula kabonera akokungulu akalaga nti oziise munno abwatuse agenze so abalala batwalanga balina munnyo akwata omunnyo n'agukwata mu ngalo n'akwata n'omusenyu n'aziika kyovula namwandu oba ssemwandu talwako ku ntaana alugamba nti ttaka mu ttaka evu mu vvu enfufu mu fufu nga yeefuula akaaba nga batwala kubanga balina okujja mu biri byeyakoze eki si kumwokya wonna tannabijjayo baba bamalira oli baati bannamusaanikira olina okuba nga ono wamuziise dda obadde olabako namwandu ng'avaawo nga bamaze kusaanikira namwandu ye olumala okuyiwayo nga bamugjawo agenda aziike naye bebakwano bali bwagambye ab'ensonga balungi olina okukwata mukwano gwoyo akwateko akutwale ate amanyi nti olina abakyala ekitooke ekikyala mukimanyi n'omusajja okimanyi nti gonja ekitooke kyabakyala nakitembe omukyala ononya nakitembe waali n'ozima wali emirandira n'empale yo gy'oggyemu togiziika n'ogamba nti boddanga okunoonya sentamu omujjanga wano toddanga mu nnyumba ebusega taliiyo toddanga ekansanga taliiyo aliwa kulina amaka mangi enjogedde bwogezi otyo kati oziika ng'ovaayo omaze n'abaddi ngenda kukubulira woonaabira kati nvuddeyo maze bw'omaliriza okuziika munno ng'oddayo ofuna akagogo nga weeyisaako nga bwemanyi nti ebijirekesa bituwa wali tuwali abikuwa buli kitooke kyogendako okunaabako n'omaliriza n'oddayo bw'omaliriza kati gwe namwandu bino byokola after oba gwe namwandu oba ssemwandu nga munna amaze okukola ki okugenda osooka eddagala lyonna nsookedde ku kino ekimu ekisobola tugata ffenna eddagala lyonna bwe liba likubuze lyonna funa omulamula oba olwanyi bateka mu poloti olwanyi lwebawula nsalosalo oluyenge onaabe ogambe
neeyawudde ku ssentamu okuva leero nga poloti bwe yeeyawula ku ttaka obanga ofuna kyogezesa you know what nga poloti yange weeyita kati ssentamu nkwetangidde ng'oluwanyi luno omugaso gwawo gye lulina okukola ki okola ng'olusala kibanja era wano ekibanja ekyo ne munno obulaba ffe abalokole bagamba till death do us apart munno aba akomyawo so oluwanyi kabonero ak'okungulu muddo tolina na kirowoozo kyonna ntiwaya sitaani baki oluyenga buyenzi n'ogenda kubanga abamu ojja kugamba nze eddagala lyonna linoonyeza limbuze bino mbiyenga nakava emagombe balina bavuddewoko naye nga tonakuddayo muki mu nyumba naye ate woba oddizeeyo kubanga tewaliyo n'emikolo egikolebwa mu nyumba oyinza fe abulokola osooka n'obuzaabuzako ne mugenda kiwulidde oleme kulaga nnyo nti ate ebimu ekyabigoberera nnyo bano baluusi bonna bagenda bakusaasaddeko oluvannyuma weetereeza kikyotegeeza weetereereza ddala kubanga oli agenze takyadda bannanga omuzimu guddira ggwe si bano abayogera niwe tubaawo tetugula baffe era biba bitawaanya tebitawaanya bano baluusi abagenda okwogerera bitawaanya ggwe nannyini muntu kati singa omuzimu gutawaanya nze ssentamu luusi ne bwemugamba nti omuzimu gwebaka nange tajja kukikkiriza ajja kusekeraagutawaanya gwe gwebaka naye kaakati wano bagenze kati mugenze bwenzira mu nju oluwanyi bwolubanga eddagala lingenda okumenyera likubuze funafunye ebikoola bya luwanyi luyenge mazzi naaba nakugambye dda engoye zonna zoziisemu ziziike ogambe ssentamu kati nja ssentamu muki mujja kaakati engoye zino nziziise nazo nina okweyambula ate nfune endala mu nnyumba anti kaakati jukira olina abaana olina buli kibuli mutuma ndetayo olugoye ne mukwano gwe ekyamuteeseza ku lusegera awo kukuyamba bintu bimu teweneyambula nenaaba nyambala empya zino ntekeziziike kati ffe abalina omutima omugabi ng'oganzintere mukaveera awo tujja zitwalayo mu charity kubanga bakyayita tebibakwatako muzimu gunagulwaluma gulutamanyi otyo kati ate wano ogambye nti munju waliwo n'emigisizo emirala ekisooka Ruth bwoddanga mu nnyumba yo ng'omwami waafudde tokabiranga ku buliri bwo kubanga omuzimu teguliva muli buliri olunaku lw'otula mu kitanda obadde webakane munno n'okaabiramu era tukubirizibwa bw'omala okuziika bw'owulira ng'okyalina amaziga tewebaka kuki ku buliri kaabirewa kyova tolaba nkonga bannaffe abamaliza okufiirwa basula ku ttaka ng'ogenda mu ddiiro basanga amadiiro nga bayazeemu ebikeeka byabwe beebase bate sikifanga ne kwa mbadde manyi buli muntu bwafiirwa ne mama affe bwe yafiira twasigala tuli awo mu ddiiro muli awo mu ddiiro mwebase netwebaka kirungi naye kitegeeza kina hidden meaning the reason why abantu abo beebakanga mu ddiiro ekisooka kaboneka kungubaga ekyokubiri kalaga nti tulina ennyiike naye edda ne wakabira nkwekyo ekikeeka wamanyanga ekyo ekikeeka ngega nkifulumya bweru naye kyovula ti omufaliso guli olwawo gubikira oluvannyuma lw'ennaku nga 4 oba 5 n'ofulumya omufaliso ekyo nawo nja tuukawo naye tukabira muki mu buliri mwobadde osula n'omwagalwawo gukomawo ekyo kyo tekiriko kulimba ekyo nkibabulidde nkikakasa sikyakuwanuuza tokabira mu buliri mwobadde osula ne munno newowulira nga mu biseera bino ebiri nnomo nga wamuziika dda naye ng'owulira amaziga gajja weewaliriza ove mu buliri oba ogende mu ddiiro okabireeyo ate walina okusigaza amasimu nina mukwano gwange amayadde ebbanga akyalina essimu ya bbaawe mu ssimu ebyo bya bulijjo omuntu agamba nze sijja sula ssimu ya mukazi wange nange yange neyomukyala wange nange layini nagamba aka nzijjemu nziteeke muno era essaawa zino ze zinkolera ssente kubanga oli yali mukyala wange ekyo kibeera nnomo kubanga ebyo byaffe byabukati naye kiri ekyokubiri mwabapangisa mu nnyumba omwo mwofiiriddwa mukyala wo boddayo ebintu byonna bifulumye oddemu obikole ki obiyingize bupya bw'oba obifulumya byonna nebituuka ebweru ngo ennyumba eyo gisiimula ng'ogamba ebintu bya ssentamu byonna nabifulumiza muno ssentamu takyalinamu kintu kinaki nakimu under new management era bw'oba obizzaamu wabadde entebe
tekawo ekitanda waddewo ekitanda kyusa ennyumba yonna ogikyusa twagane wajja talamanya nti wawe gukomawo guloza ndi wakyama ekyo nefe kati ekyo ojja kugamba nze n'ennyumba yange ebintu nabizimbira ku kisenge gwe tokyusa ate eno gwe ate okyusa mu kisenge ewuwo kale bw'oba obadde n'omufaliso oyinza obutaguddako n'ogamba kankyusa omufaliso guno kangende oba ekitanda kankyusa position n'okifulumiza ddala n'okifulumya bw'obanga olina ku ssente noyinza oba tolina ssente n'okiteeka mu charity ennyumba yonna ogikyusakyusa so that tulowooza nti omuzimu guno egudda wantu waba waamu wano waba wa muntu muki mulala ekirala waliwo olweza ebbombo ne tumuyita ne kayayaana ndowooza kubanga bw'omala eddagala eritangira ebyokuziika lweza na bbombo waliwo olweza ekigagi si kigagi olweza ebbombo waliwo ne kano akalina obuntu obuyiikayiika bakayita batya omwetango yes omwetango nagwo otagunanga bavudde mu kkomera bagunanga bava mu kkomera era abedda baali bagezi omwetango ddagala erireetera ebizibu obulala butaddamu kukwatako naye sijja kugamba nti nange ensomye nnyo naye abantu baba bagenze ne tulokose nnyo kale tukopye nnyo n'ebitali byaffe tubirese omuddo guno Katonda yagutunda era nga bw'olaba wano tuli wano yagutonda nalongo bino biki bino byonna omuntu kunaaba amasanda kunaabako buki kunaaba bunaabi nze wange kasofuna ekifuba nfune omwetango n'omululuuza nenkunya ne munywa otekamu evvu omwana nanywa era ekifuba ne kikutuka so eddagala terina kintu kyonna kibi omwetango kuba kwetangira byonna ebisiraani byandibadde bikola ki bikudira jjukira bw'ofiirwa ebigambo biba bingi bw'ofiirwa tomanyi nakiddako bw'ofiirwa tomanya na muzimu bwe gufaanana kati gwe munaffe awakanya ky'otannaba kutuukako oluusi oyinza obutakikola ki obutakitegeera era ojja kuwakanya abalala abatannaba kiyitamu naye bw'obanga okiyiseemu n'abasumba nkimanyi abamu bakimanyi ekintu ng'okiyiseemu kyanjawuloko nga tokiyiseemu enjiri nnyangu okubuulira mugume maama we afudde ng'owwo si yakoze eki si yafudde era abasumba bangi mbalaba babreakinga maama we yafudde yennyini kyangu ogumya abalala nga si ggwe wekituuseeko kyekimu n'omuzimu kyangu gamba nti tegujja kudda nga tegugenda ng'afudde si wuwo naye biri ku ggwe onoonya naffe ffennyini b'olowooza nti tujja kukuyamba tuyinza obutakuyamba nga tulowooza oli bwankoze tujjamu bujja biki bigambo bikituufu so oluusi bino ebintu they are realistic things naye tubiwakanyira okuba tebitutuukangako n'abasumba ababitubuulira tebibatuukangako era yako ayogera nabuli enjiri temubaako kyokola sitaani omwesembereze sitaani agenda wala naye sitaani gwogoba gwe tofiirwanko tomanyina kiddako wabula kyangu okugamba munna nti kiri bwe kiti so oluusi nze kulwange ndowooza nti twandibadde tukolanga byetuteekeddwa okukola n'ebyakatonda tubimwe bw'obuwulira kati kino kyensembyayo bw'owulira nga byonna bikulemye bambisaba fukamira wansi saba buli omu alina bw'akwata ebintu bye saba naye waliwo abali wicked mu mitima toweesigula kola kyotegeddwa okukola ekyo kireke ekisembayo kyonyinza okwetangira nakyo sea salt waliwo abalina omunnyo mwabamu mukiyita kisula naye waliwo omunnyo gwe bayita sea salt omunnyo ogwo osobola oguteeka mu mazzi n'ogunaaba tebikwataganirako ddala naki na sitaani yes tebikwatagana na mizimu kati mwe bannaffe abatali basiraamu omuzigo gw'embizi mwe abatali basiraamu sitaani tavuganya sitaani
ofuna omuzigo gweki gw'embizi ne weesiiga muki face mama ngambye gwatali muki musiraamu bana bali b'embizi tebandya kati shows musaasira abasiraamu it's okay naye twaze kuyamba aba buli omu research gwe twakoze ku kintu kino ate nga fe abamu twabiyitamu twagadde abamu abatabiyitangamu mulemu okugwa muki omuzigo lwaki ngwesiga mu face nga bwe nagambye sitaani takwatagana na sitaani kati mugwesigamu for how long kwesigako obwesiga mulundi gumu kwesigako mulundi gumu kyova olaba bo naffe awala n'amagumba amagumba gagundi bagateeka mu bumooli emizimu gyemu okubayingirira kati fatekangamu obutwala nga omwana nga alina olukusensi nga bagusa mu lujje bati eggumba nga bateeka mu yes so emizimu tekusobola kukulumba nga weesize nibagiyita swayitaani so astagafullah tasobola kujja ekikyafu tekibeera kituufu so kati nziramu ddi ekisenge kyange kino kikozesa n'akasembereyo ddala oyinza okufuna wali omuti gwonna wabula omakinga sure togubendinga negumenyeka tegumenyeka n'ogenda ewali obuntu obwo obukoola obwo obusembayo n'obuteeka mu bbaafu n'okabendinga n'okunya bw'okunya amazzi agavudde mu kantu ako ogeyiire nga buti guli mu ttaka n'engubendinga n'enkunya nga guli mu ttaka nga tegamenyeka noota neguddayo bwe guba guddeyo ogamba nga bw'ozeeyo otunuddewa waggulu toddanga ng'omuti ogwo wegugenzi naawe Beatrice toddanga okunnumba tunula waggulu tunula gy'ogenze so ebiddako byonna nikolonge abalala naye nga basically nkiddamu kuno si kuloga si kweraguza naye bino tubyogera eri bannaffe ababyetaaga akamwa kaffe katonzi aye n'omuddo mukama yagutonda bintu bituyamba buyambi kwetangira awo wetukola ki wetulowooza nti tuyinza okufulinga short mbagambye ekisookera ddala funa empaleyo ekyokubiri empaleyo oba enkumbiyo ey'omwagalwawo ekyokubiri funa mukwano gwo namukugambye mukwano gwoyo omulimu gwe kuyamba buli wootasobola kola ki kugira ekyokusatu bwatosobolera ddala watosobola ddala kwetangira birala funa omulamula ogunaabe eddagala lyonna bwe bali kubuze naaba omulamula owokuna gwe bw'obanga toteekeddwa kuziika nkwegayiridde tokola ki toziika mulimu bano wanze namujjanjaba lererere mubadde mubajja mubalaba nga n'okutunulayo ku ntaana bw'aba agenda oziika tatunulayo agenda kyennyumanyuma okyegendereza nnyo kibuuse bw'oba namujjanjaba situnulayo mu ntaana atotunulayo lwaki ako nako kalombolombo ffe twakasangawo ajjanjabe takola ki siyamusikira amujjanjaba siyamusikira wabula ajjanjabye taziika gwakoze eki gwajjanjabye era kyovudaba bw'abanga owulira ng'oyagala nnyo okusiibula maama we yamuziika ogenda kyennyumanyuma n'osulayo olugoye noddayo totunulaba ki mabega so bw'obanga olabira ddala nga byonna ebyo bikulemye nga byonna bikulemye saba maviivi gakweyimirire eviivi eryo likweyimirire byonna nga bikoze eki biganye mukwano gwo wankizo engoye ze ez'ekyama za nkizo wabula n'eddagala eryo eritubya oluwanyi nalyo lya nkizo nga bwe nagambye empale yo kikulu nnyo engoye zammwe ez'ekyama sandisuubidde mwami na mukyala bafumbo kwebulako ngoye zaabwe ezakyama Ruth ne bw'oba onoobe wa musajja gy'osooka mu nsawo nga tonaakugenda kugamba nti wekyange wa sentamu so okwate esaati ya sentamu n'empale ya sentamu oyinza okuba ebitaba bino byakyama biyinza okuba ebirala tereka kagenda ebyekyama ebyekyama bwoba obina that is it for mwami we sibana abalokola abatayagala abamu tebabyagala yes abamu tebabyagala naye emirundi mingi naffe bangi batutuukiridde ng'emizimu gibafuukidde emizimu naye era bali betuyambyeko bemanyi oli musajja gw'ofuna omuzimu gumugoba kati waliwo n'abawanooza nno nti watu naffiira basatu totereera kati nganze kireke ekyo nziramu ddi okufuna omuntu okuddamu okufuna essanyu ly'ekisenge
era nkola ki ansooke nkutwale ffenna tetuli bebamu nze bwe namala okuziika baŋŋamba olina okunoonyayo omukyala nga tezinakusukka nnaku mmeka nya ogenda weegatte naye oyo gwolekeeyo toddamu mwebakako wadde okutunula wakoze eki appetite ogijawa ku nnaku appetite yajja appetite nga ebizibu si bibyo naye kyovulaba abantu bagenda bagamba edda nali neebuuza bamweyambulirako batya bannange abagenda ne beebaka ku bamalaaya abo bannaffe ebintu bingi bannaffe bye babatikka kuva mu mafamire gaabwe omuntu wamala ofiirwa buli omu tayagala mutandikirako era nga bulaba basaka mu season bwe kiri omuntu bw'afa abatagala gwe basaze kutandikirako oluusi bagamba bawanooza kweyambuliramu ssemwandu namwandu omusajja yekka nze ndi musajja njoya ku lwange naye mwe abakyala naawe bw'olaba nga tomatidde osobola okweyamba ekyamazima oli aba agenze tagenda kukola ki kudda naye omuntu gw'otandikirako nga wakamala okuziika bannaffe ategeeza tomukola ki tomuddira guba mulundi gumu kati watya nga otuuseokwewala kati already ezekyo ojja kumbuuza lwaki wakikola otya bannaffe olwamala okuziika ne bagamba ojja fiirwa soka ofiirwe okubiri ofiirwe okusatu bateera kuwakumeka kuwakuna okutya ne kujja mu nze neŋŋamba anti onoogana okweyambulula gwomanyi weerakuta abaana ba banno so musajja tungonoonyawo gwogwako wamufunayo aluwa oba wamala kudda eno simanyi naye kati watya mwami Sentamu ng'omuntu ono gw'otuuseeyo alina abatamutamu nobeera nga ebirowoozo biba bikugaana nebigaana era toyinza genda wa muntu Ruth ng'ekigendererwa kikubuze nze nyinza obagamba nze saagendayo ku intention olinga amira eddagala obanga amira eddagala ogaa kino nina okikola kiveewo ate ekyo nsinze tebakingambira mu Buganda ekyo ate nze bakingambira Arua nga nakamala oziika ojjukira abaaluwa bo tebalina ddagala lyakunaaba tebalina bino byakwetangira tebabimanyi so kyebakola oli yaŋambira but you don't forget to look for woman a girl a girl to finish those things so nenvaawo nga nkitegedde naye bakuba baba luwala bw'omala okusasula oli bakuwaayo omulala nze baali bampadde naye kimalire ku oyo ejjukira buli bw'oyingira mu afeya n'omuntu owa famire si kyangu kuva omuntu okuta so oli yali yeekutte musajja aganda bagambye alina sente so nga siyinza kwetuggako mu lugwala wa bulaka bwe yali bw'atyo bulaka ddala nga saagala nakudda wala kusinga ku lugendo lwe nali ngenzeeko era nendayira nti nze okuddamu nkwana mayiro 15 ku kwaga bwe baba kuziika okusukka mayiro 2 ng'omuta eyo sikyagenda yeeyo naye nga basically Ruth byebyo era nga omuntu bwafiirwa omwana ateeka okuba n'engozi y'omwana we n'agibikira n'amutegeeza ti munnange obutakusiba lubuto obutaddamu kukola ki kuzaala n'abafiiriddwa nga abaana nabo balina emikolo egyabwe gye bakola so kasamala nfuna ono gwenjira gwe neeyambululiramu so wano time yonna gyentwala mba okay wenjagalira wenziramu mba okay kubanga asooka kati waliwo bano abaami abajja tubiwulira nti omukazi olufa bw'ati omusajja abaawo ne standby generator wano era tasobola kikolako ojja weegendeeze standby generator zaffe tezigirawo nga twakafiirwa eyinza n'okukubulako standby generator bw'obeera mu bufumbo era bonna n'abafumbo abo babatawanya abakazi naye era abamu bagamba nina mukyala gundi bona balina abakyala abasatu nga balina amalozi ka mukyala muto ajja kuddayo wa mukyala mukulu naye ate tateeza tutuukira wa mukyala mukulu najja asooka gye yeekoona alokaddayo wa mukyala mukulu bangi nnyo oyogedde ensonga abaana bano banneeko era abaana abo nze
buli kaseera afukamira ku mavivi okusabira bamalaya. Abaana abo oluusi bagenda tebayagala. Bamalaya bagenda ku mwambaza ekintu ekyo. Abantu bangi babambazza abaana abo ebintu. Abafiiriddwa bali kwaba abaana bonna. Bagenda. Bannaffe abalina bye bakutula bali kwaba abaana. Kubanga yo sente bazikuwa ndani chai na kyafiirwa. Kangeze kangambe nti nze Beatrice amazofa. Kyogala waliwo sente ziyinza okwekanakana n'okuŋŋanti owokubiri n'afa. Uganoga akamanya wano owokubiri gwendi wasa. Alaba customer muwadde sente nnyingi. Aleme owokubiri gwendi wasa aleme kunkola ki? Kufa. So okutya toyanziza n'obutanyagwa oluusi oteekwa naawe okwekola ki? Okwetereza ng'omuntu. Ate obulamu bwaffe kikulu. Bino ebirala byonna nga tubirese. Buli muntu yandiyagadde obulamu bwe nga bulungi. Ebifaananyi bino tusigaza mu nnyumba tulina obeera nabyo oba tubijjamu? Ekibuuzo ekyo kibuuzizza kintawaanyiriza ebbaaga. Nga nkiddemu nga mundaba. Nze ekyamama w'omwana wange mmwe kiri mu ddiiro. Omugole namugamba era Jacinta nsaasira lunaku nkikugamba. Embaga yaffe gitimbe ejjula eddiiro lyonna. Naye bwali ekifaananyi kya mama wa Daphne tokwatawo. Nze ekyange nakirekamu kubanga nga bwe naggambye ne bwe naamulaga bamaama 100 oli ye maama we. Ne bano abaana ono gwe nawasa ye maama waabwe. Kakati nga bo balina maama waabwe n'oli Daphne alina maama we. Mama Daphne agende mu alubamu. Alubamu anti aziwaayo mu family. Nina sigazawo ekifaananyi kimu awo bantu mune ku kyaki muze ne muŋŋamba ekifaananyi kive mu ddiiro. Eddiiro lyange. Ennyumba yange. Ate mwagizimba ne mama Daphne? Ye bitwagula naye waliwo omuntu eyabitubbako mikwano gye nagambye abalugwa ebintu babikwasa balala. So omuntu oyo yagenda n'ekyapa ky'ettaka kubanga oli bwe yafa netubagamba owaffe nti kubanga nze abakyala temutwesiga yali ebipapula tabiyinteresa yabivuwa oli naye nga tettaka twaligula babiri naye esaa agendayo kubanga ebyo nga bwe ngambye nti okufiirwa kuba kufiirwa buli kimu bigenda. Thank you so much Mr. Sentamu. Neyanza omuntu aba kwetaaga kufuna atya? Omuntu oba neetaaga one on one kati nga kino kye tulimu ekyaleero nga tetujja kubulya bya MCing like counseling and stuff. Okay. Kano nako kankogere muzze bangi nga muŋŋamba bwe mmala okuwasa mukazi wange oba musajja wange bw'amala okufa ndi waddembe okuddamu okufuna omuntu wange. Anti kenkubuza lino ga nti time yo. Waliwo omukwano gwange oli awo lweza buli lunaku onkubira essimu noŋŋamba mukwano gwe yafa ne gafuna omulala. Zino family z'ogamba zewafumbirwamu eza mwami gundi oli wotegedde bosi bagenda okuwasa. Okitegedde? Gwefuna mwami wo wabula tegeeragana naye osooka omulaga abaki abaana mutambuze obuki amwasize mu nnyumba kubanga kireka mukazi gweyogera naye amuleke mu maka ga musajja mukyala n'oli naye atandika agagi. Kati bino byamba abaana boono naye loneliness ruferuma aye naye tta. Era omukyala gitwaziise weekend ewedde yayimirira mu lumbe wakati n'abagamba ye agenda kuddamu awase omukyala w'emukono agenda kuddamu afumbirwe rather. Bannanga abantu abo temuboogerera. Loneliness eruma ate loneliness ereeta obutwa mu bulamu bw'omuntu. Kyobala njagala abasiraamu nange waliwo agamba emyaka 2 gyokka omukazi nga amaze okufa naddamu n'owasa ye naddamu n'empasa. N'emyaka 2 gw'ogimanyi naye n'ennaku gye nabya myaka 2 mwaba maze 10 mu buvubo temugirabangako. Kale nno loneliness eruma eri oyo awulira nga yandiyagadde okuddamu awase oba afumbirwe. Wabula bw'oba olina erinnya ly'omuntu gw'oyagala okukuumira erinnya lye oli wa Mother's Union gwe mukyala Sentamu owulira toyagala kuddamu fumbirwe ate nakyo si kyakukaka naawe osobola okusigala n'okuuma ekitiibwa kyabaze oba kya mukyalawo. Sikiranye okuba ku baami naye ku bakyala osobola okukuuma ekitiibwa kyani kya mwami wo. That is if kikoze eki kiganye. Naye bw'obanga tekiganye
genda mu maaso ofumbirwe, genda mu maaso owase. Omusiraamu agamba todiibuuda. Omukyala akyali muto. Abasiraamu balungi nnyo bo nabana. Okaaba ono agenda ono ng'agaakale weebale. Hajati namba 2 yingirawo. So advice yange eri mwe bannaffe abayita mu mbeera eyo. Bw'oba neetaazi. Era nga Ruth bagambye nina ennamba z'amasimu 077 8 97 14 29 0778 97 14 59 ne 0701 52 05 50. Bw'oba olina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza oba n'okwongera ku ebyo byenkoze byenjogedde osobola okukuba ku ezo netwongera okwemanya. Maya, thank you so much. Otuwanga akadde okujja otusomesa. Mukama akikubalire. Amina. Neyanze. So tugenda kusukawo olunaku olwaya njagala obagaliza olunaku olungi. Suubira nti munamu kyofunyeemu ne oba osobola n'okuba ng'oli weeterekera tomanya ebigwa bitalaze bisobola okubaawo n'oba ng'ate osobola okwetangira mu ngeri emu oba endala. Akumira takumira mpeera, Ruth Kalibala Bwanika. Ciao. Bye.